maziga meerere ate erudda ono omukyala ono eyeeyita anti Kadduka abadde amaze ebbanga ng'agamba nti akolera abantu bizinesi era nga baganda baffe naddala abali ku kyeyo bw'omuweereza ssente nakolera bizinesi naye tetumanyi ki kyamukyankalanyeeko oba biki byamukyankalanyeeko bayabuzaabuzizza dda ssente z'abantu olunaku olwaleero asuze mabega wa mitayimbwa lwakubulankanya ssente z'abaana. Bannange bantu mmwe abakwata ssente z'abaganda baffe naddala abali ku kyeyo bannange mukimanye nti abantu bano bambi basitwagolinga okuŋŋaanya akasente ako. Tozanyira mu ssente z'abanno muganda wange mukwano gwange. Abaana abo nabo basitwagolinga mu mbeera emu oba endala kati bwe bakuwa ssente zaabwe noyagala ozizannyemu noyagala ozikozesa ebibyo bo n'obutabalowoozaako gwe olw'okubayagala okubeera mu bulamu obulungi. Mukwano gwange togenda kumalako abaana kati bakoowu abaana bajja kukusiba muganda wange bw'oyinza olowooza nti no nti kyokola kyekituufu kyokola kyekigumu tojja kukwatibwako ne muganda wange nkusuubiza nti mpoleza mbukirabika baaba wange ali abaana bajja kukusiba anti Kadduka abaana bajja kukusiba complaints zisusse obungi complaint nyingi nnyo munange abaana bano bojjako ssente zaabwe ate ne zikulema okukolamu ebyo kye baba bakugambye okukola munange tukugamba nti weetereze ng'obudde bukyali omanye abantu temuwulira bannange baganda baffe nabo babonaabona kasente bakajja wala baganda baffe bagenda kukola babeeko obulungi nammwe gavumenti ya Museveni mugiraba buli kimu ekyayo kyafuuka kikyamu buli kimu kyafuuka kya bubbi abantu koli tulinga abatakola so baganda baffe wafuna opportunity agendeko ebweru akole agateeka ssente ate gwe noyagala ozannyire mu ssente z'abanno abaana bajja kusiba kati anti Kadduka bye bino ebimuguddeko baganda bange si bigambo byange kambikuwe ne byani ababyogera nabaani babadde akolako obufeere no bususse baganda bange. Mami mbadde nsaba kunnyamba engeri gye gy'olina akawunti yennyini. Mami mbadde nsaba kunnyamba engeri gye gy'olina akawunti yennyini. Ku nsonga gye njagala okugamba anti Kadduka tuli babiri naye okuva mu Apple munnange tamuwanga ssente ate nze kati yakoma okumpa ssente mu Gwokutaano. Oba tusobola okusiyalinga wano mesegi zaffe n'ozitambuza ku social media ate era naffe tuli bantu ba kamera tetwagala famire zaffe tusekerera kubanga abamu bwe twabasindikira ssente okola bizinesi era baatuwoninganga mbu bwe batubba tetubakaabirira. Nsaba kunnyamba. Kunyumiza kye byanti Kadduka awo tebikusobola okunnema mukubidde amaze n'akwata wankutte ne twogera ne mugaba munnange nkubye ku Nakandi Sharon nga twagala okumanya biki kigenda mu maaso engeri yoggira kati nze nga nkwesiga ntya sobola kwesiga wano batufera edduuka sobola kwesiga era nina nnamba gye ŋŋenda okuwa gw'ogenda okkubira omukubira ng'oyogera byonna bizinensi okuva lwe yatandika na biki byonna ne ssente ze baakakusasulako yakuwe puroguramu ey'okusisinkana konze kale tewali buzibu nga mpa nnamba nkubye ku nnamba oba emirundi ng'emeka buli lwe njikubako ng'eri bize olugira we njikubako neevuga takwata nenjiremerako nenjikubako anaaza layini olumaze ne mukwasa ne twogera munnange mbadde tukyayogera nti ati ndi mu kutambula sikufuna bulungi ndi ku ppiki naye nga ojja kuddamu onkubireko ogenda kuddamu onkubireko nga wayiseewo eddakiika 2 gayiseewo nkubye era eri bize nakati nkuba naye ennamba eri bize simanyi munnange ndowooza ogiwulira evuga naye tebakwata naye simanyi naye nga omulimu tegutuuse okunnemya guno kubanga ne bw'okuba evuga tebakwata wakwata agamba ali bize kati bulombe nze mba naakola ntya mukwano mba ngenda kikolera ki oba totuuse tebituuse kulinda paka bw'onadda ndowooza ogiwulira evuga naye tebagikwata naye nga weba ali kujoogererako ekugamba naaza layini kubaako ayogera naye weeyitamu nga teri ku bize
yakwatirako ddala kati awo ekyokukola nange ne kinnema. Yeyo ennamba oli gye yampadde gye mbaakubako oba baateeseza n'omuntu wenze simanyi ndowooza owulidde wekiwulidde ekyo ino naawe obbikuwa n'obutabikuwa kubanga ŋŋambyeko nze oli feesi ye ngimanyi feesi ye sigimanyi kati naawe olituukayo n'akwefuulira n'okwefuulira n'alyoka akugamba nali nkumanyiiko manyi bw'ofaanana manyi ki oba oli mubbi n'abibulizabulizaawo ino naawe obbikuwa n'obutabikuwa kubanga ŋŋambyeko waayo wasuze otya eyo essimu neera nakedde gikubako oyo gwe bampadde gye nakubyeko ejjo era evuze neevuga neekoowa nenziramu era neevuga neekoowa yeesonyiye kati bijja kulinda ggwe mbivuddeko kuba munaye ekyokukola nange sikimanyi jjukira tebalina woofiisi nti yeeno woofiisi abeera mu kwa mobile money ke mwabeera era nze Jaden we yagenda omusisinkana yagamba yakozesa ekizimbe ekimuliraanye ekyaki betting mwe baatuula naye nga sigamba nti ye woofiisi ye bize nze wemba sisobola kubeera bize antutte munkutte ne munteeka ku media okitegeera munkutte ne munteeka ku media lwaki yaŋŋamba ababe bali bize ababe bakola mulimu ki mukwano leka nkubuulire esking olumu oba ogenda kupostinga information ku muntu bamubuuza Helen mpulidde kino kiri siri mukwano gwo toli mukwano gwange sikumanyi but business wise bwe mutye mugenda mutaataganya amannya g'abantu kubanga mulina social media platforms kwe musobola okuteeka ate ne mutandika okweyogeza mbu siina kye nnwana nakyo. You are fighting me. This person 7 times. Nakamukubira enfunda musanvu. Takwata amasimu. Kyokka bwe ngambye ono omuwala eyakuwadde ompostinga agambye mbwa nti baganda bange babeera busy. Ababe baba basobola okubeera busy nze atali busy. Baba be balabirira ki? Ekitabafudde busy. You people sometimes if you want to make a story on someone, listen to both sides. Kyekyansomesa bye nasoma. Never nkola counseling, I don't counsel one person if you are a couple. Reason being, manyi buli omu aba alimba. But if there are 2, you can understand everything is said. Naye gwe n'okwata omuntu n'omussa ku media osobola okutaataaganya erinnya n'okwonoona n'emirimu gye. Bali kuno abaana bali mukubira ssimu bano n'ebintu byabwe batugambye mbu kirabika bali bize. Babeera nnyo bize anti nabo. Nze atali bize. Lwaki abe babeera bize abange nga tebabeera bize? Nze oba sibeera bize. Wali ondabyeko nga ntudde awantu wonna. Besides being at my work, nebwe tuwa tugaba midaala tugabira mu phases abantu bangi abakomawo kyokka yiyo audio yiyo njikuwadde agambye mu baganda bange batera okubeera busy nze atabeera busy lwaki yawolereza abantu be you people bagenda kujja ono watajja gwokubidde oli gwekube naye ekifaananyi agenda okujja amalabika ali busy anti kati we yamukubira essimu yali tali busy oba okitegedde oli akolera mu shifts ate nalenda batali online era ne mutekenkana nondave oba anasobola okujja ngenda mu ennamba ya bbawe kati gy'abaakubako naye kati lwaki yali amukubira essimu we yali nga tali busy n'amubuzaabuza ate amuwa musajja nze bizinesi naye nagiwa musajja ajja kiwulira alimba twetaaga ssente ati si yandisindise ssente naye gyonna emyezi byebyo nno ebya muganda waffe anti Kadduka okubanga akozesa ssente z'abaana gye twandigambye nti oba mu bumenyi bw'amateeka ndowooza buno bwe tuyita obumenyi bw'amateeka Kadduka muganda wange tetukuli bubi naye tukugamba weetereze bannayuganda bano boyinoonera ssente munnange bazikolerera nnyo ate era nabo balina kye baagala okugattako okulaba nga eggwanga lyaffe libaako ery'enjawulo so tokola bibyo by'oyagala mu ssente z'abaana leka abaana nabo
bakole bye balina okukola mu ssente zaabwe nga bwe baba bazikoze okubikolamu.